Kabale Kijezi ekintu kyakutedda omukwano mungi laavu nyingi eyakyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nze kiri wano kinbuzizza endojja sina bwe nkirojja sina bwe nkyogera sina bwe nkibagamba kuba ate Kabale enkubye ejjooka bannange Kabale eraza amaanyi Kabale ekoze competition ennene gye mbadde sisuubira nti nno ate kinaabaawo olwaleero bakakasizza nti nno bo balonda Kyagulanyi Mwai Museveni tebamumanyi ebyo byalimu ali ku byabwe kale kasootu omukolo nga gutambula anti abantu bo bagamba ennyonte baluma Kyagulanyi kitokaba kigambo kyabafuuwayo ate tulyoke tweyongereyo n'ebirala biddako ng'onaku ogenda okutambula Kabale Kijezi gye tuli amazina ni Alibani nga bulijjo MC wajamba ikide wabitega ikubikirokwe eneibuzaza amazina alimanyika muchunguzi Ivan Kuruga Kanungu ndi register wa Chinchizi West. Mr. President twakwakira mu kichweka Jiraman people power amazina abaranyita Sibomane Rabani va mu district ya Kisoro nkaba ndi coordinator wabo uruvumira amazina ganje baranyita Sibomane Rabani nkaba ndi coordinator w'abafumbira muri Kisoro. People power, our power. Amazina ganje ya Francis Brian foot soldier wa Kanungu district weba de mno. President ya Salamzei. Okay, banange waliwo muzeyi ayina ebigambo byangambye naye nsaba muwe chance naye bitugambe tumuwulize muzeyi. Tegeza kugamba bingi kamaze mutambaluse President wehanga next 26/31 ekikulu ekyatumira n'atahamu LUP kirugwamwe Mercedes chairman nanga coordinator wa Eidale Kabale district ati kambaze ngambe nihanga ligo nalimpuliire omushaija ogu okuza kwehandikisa ukaba utalo konkaba kutanguhize wise man he passed through bakagira ngu ekibiina eki una kyaba has been full peaceful like today people have been saying that it is a party for the youth, but I am a person who supports the youth. Nimuleba kuni bajirangu ahubura ambuli muhali haka buyokoka. Today we have been peaceful. We wish him a success for next presidency. Thank you, our president. Wewe mnonga mzee, wewe mnonga. Mzee mumuulide. Mulijagede. Kati akasembayo. Omanyi mwana lewe twali tuchako emiziki na inanga ni unawe chali wange wano nga muchiga nga mwana Bobi njagalo jeke wapola babana bwe bali abakabe kali njagala muita ono chali bamusibako Museveni ngagezako kuleta tribalism ngagezako twabula ne chali waffe naye nitubigana njagala muita chali wange azali wano Kabale ababuzeko bamuita aliho nobody. People power, our power. Yaman, banange, people power, our power. President, abantu nani banja hana nsibebikanira nabo banjira nkugambire kintu kimwe. Okwe Kampala aliyo abantu bingi nibagamba ndabanyankola abakiga completely fitting ekintu kyona ekisirimu Mr. President.
nibagamba ngutuve mu kintu nguli ngamba nogu so bagira ngu gambira president amanye nti tiine kintu ekitulimu amalwaliro gito tigalimu mubazi abantu balwala tibinaho kubatwara amasomero tigalimu batisha kwegamba naffe tuli mu mwetaavu nga mwe bennyini bwe mulimu okitegeera so naffe twagala ntuukatuuka nitwenda kyengi z'abantu abandi Western Uganda ulira Western Uganda nitwenda kyengi tulenda kyengi tibaganda bonka tibandozana bonka tibasoga bonka nitwenda ki people power our power newale munonga oyongede boyo oyongede kati nebe tutema oitujibuke abantu ba Kabale mwebara abakiga ba Kabale mwebara abantu ba Rubanda mwebara abantu ba Chihi mwebara abantu ba Rukiga mwebare abantu mwena habukunda president witu wihanga cyaguranye Robert Sentamu Elizoba yabarnitwe baturemesa okuzo mu cyayi ebyoma babitwara obutebe n'umwanya bagucinga so president yashara korese imbere yo nagukubaye bamukore mu campaign kwe batandika no kumukora. I told you some 2 days back that security was just pretending, so today they have just started showing some small of their colors. So yashara gamba nabo muhanda abantu ba people are peaceful. Of course kwa izagamba nawe nobaraba mwe bayeshara agakenyuma amwe bagaruko makagabo bamena kuri kigambo cyehe. So mwe bari munonga Kabale bantu babucika mwena tubakunda abaryamondi mwe bare kore kamana ubuzima mwe bare kore kamana hina yarabire kuno yakana aterre bijambo ana aterra jambe enju na aterra jambe bati. So emberejo mwe bare kore kamana mwe kumworeka muri president wihanga mwe bare kumworeka muri president wihanga. Yes niwe president wihanga ogwe cyaguranye Robert Sentamu mwebembezi wihangeri kandi ayashaziro kweza enseji n'umutima gumwe yashaziro kweza abantu behe atakwesiginga. So bari kuhagira president wihanga rukunde gumiho bantu bitu rukunde gumiho bantu banyamahanga president abantu ba Kabale muzeyi kiyana agamba yagira nkume abantu byaro babagira ngo kibinane cyabayaye kunka hakuza mubareba abantu bakwiba abantu bakutera abantu n'abantu bemerende munonga. So muzeyi was just wondering abwenye abantu burijomba bazibira kutambura n'umushisha ahabwenye abantu burijo bazibira kwemeremo yabo. So
president w'ihangogwe yaheza kubatera arijambo eheza gamba nabo yagambe ebigambo yokubagarramu amaani kiyaba ya radio ya K-Town radio ahariganisha kakatonyeze mukaaga yabagira tubantu barahangamwe mukunde ensi yanyu mwabuuze ekibuuzo ahabwenki ogw'omushiija gakwija kumwe amanyoni matakwenda mugambo ogw'omusinzi ari kunywa nkaki gwakusibaza arusinzi gikwenda mugambaho kiyizire kunuya tibaramukwasire bamubuuza ahabwenki we twakwija bamuzibira yabagambira amazima nibanzibira ahabwokuba nkukwija kunuya bamwanza gamba amazima so yagagamba yagenda mbwenu bahati MP West Chekeji tukumanya ekyo kuzagambira abantu barakoronzire ekyo biwakireba abana abanyakabari bakurira Kampala abantu bingi mwende muzego kugira ngo bashomba abantu ko kumukora musanye njo gambo cya muganda yange barajyo mu kibuga Dubai Abu Dhabi. Thank you so much. Say hey to Mama Patricia Mugisha, coordinator wa UAE muganda wange Hassan Pombo restaurant mu kibuga Deila mu Dubai. Mwebale nyo abantu be Dubai tubagala nyo South Africa mwene tubakoneramu so akwera bagana fe tambula nabo aba computer Dr. Uganda mwebale nyo au ku Kampala Road kizimbe cha EM mu basement muduka kasese fire kaliroko bakawulire abasajja ne batuuka n'okuwamba tenti za Kyagulanyi obutebe bwe badde balina okukozesa mu kisaawe okwogerako eri abantu. Emmotoka y'ebizindalo bagiwambye bagibbye nga tebaagala Kyagulanyi Center mu Robert ayogereko eri bannayuganda. Naye tomanyi nti noono ye Walabadaba style atambula n'emizindalo gye olwedde nga giri wired w'omuganira egya public egy'okuteeka ewamu ye nga ajja yegigye nga akubonamu bukoonyaawo ng'omuzindalo guyoka guwuluguma. Kati nno abaana b'e Kabale Kigezi omukwano gwe balaze Kyagulanyi guswaziza Mwai Museveni ne basajja be bulijjo aboogera ebinene ebikikinike nga bawaayira mbu Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine Kabale tali bamuwagira tebamwagala tebamumanyi na kumumanya era nga bwe beebuuzisa mukozi Kyagulanyi yaani kozi Bobi Wine byebiki. Kati nno bali bategedde Bobi Wine yaani era Kyagulanyi byebiki bali babitegedde tebagenda kuddamu ate kukyebuuza kubanga bo abaana abamwanayinki abaana b'Ekigezi abaana b'e Kabale bo bamumanyi. Kati abantu banga bamanyi omuntu gwe balonda wansi otakuwasa omuganda waffe Robert singa mwembimanyi ekisakwerabira mwanyi naffe Alice Nanungi Masaka kansala w'abakyala webale nnyo nawe okula nti buli kimu wasaze okwanza tutambuliramu buli kimu tujja kubatambula kasita musigala ku mulamwa ffe nga Geto TV tujja kubanga tutambula enkolagana eyo netusaba ebeereme okubeera ey'omusimbi ereme okubeera eya sponsorship ereme okubeera ey'okulanga ererere ey'omuggundo nga n'ensonga y'ekigambo ekya people power gyomutambuza ensonga president y'eggwanga etali mu bukuusa. So twagala kwebaza namwe abantu b'e Masaka olw'okuba nti musazeewo okuyingira munaffe muteekateeka eyo mwebale nnyo nyonyene ddala abalala mwenna tetusobola kwerabira ekibiina kyaffe ekya NUP ekyasalawo okulaba nti kitambuliramu naffe mu mbeera yonna tusobola okuba nga tukwasaganya ensonga z'eggwanga Uganda. President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tujja kumwebazanga buli kaseera eyaleeta obumuli guno okulaba nti buli kimu tukitambuza tusobola okuweereza eggwanga lino Uganda. Beebaza President waffe Kyagulanyi Ssentamu twebale nnyo okwagala media team nosanga nti nja kubabererawo nekinaaba kiganye nawe tukwebaza n'ekibiina kyo abakulembezewo na sekretary general waffe webale nnyo essibu tusobola kwerabira mukadde waffe ow'ebyensimbi Benjamin Kakana webale nnyo essibu okusaamu nnyo ekitiibwa tusobola kwerabira mukadde waffe Nubian wa entertainment tusobola kwerabira ekibiina kyonna okutwaliza awamu olw'ensonga eyo. Muganda waffe Joel Senkezi Ssenyonyi
webale nnyo naawe olw'emirimu gy'okolera ekibiina saako ne bafoot soldiers bonna betuyimira awamu nabo ensonga enkulu si yakubimbi ensonga enkulu yakutubeererawo mwebale nnyo bafoot soldier batulwanira nga bannamawulire oluusi olinawo itanosanga batwogerako ebitaliiyo olinawo itanosanga omukutu oluusi waliwo embeera gikoze namwe abatuwabula mu kaseera olina engeri gy'otuwabulamu mu nkola yaffe ey'emirimu twagala kwebaza bafoot soldiers baffe bonna nga tetulwesazeemu abantu abatukwira ku masimu ne mutuwabula mu nkola yaffe ey'emirimu namwe tubasaamu nnyo ekitiibwa bakadde baffe abali webweru w'eggwanga mumanyi otukubirako nga naye jona kano kayiseemu jona tugambire kwono namwe tubasaamu nnyo ekitiibwa olw'omutima ogwo ogw'ekibiina ogulumirirwa struggle eno tetusobola kwera bannamawulire bannaffe mwenna abakola omulimu guno abakola omulimu gwa mawulire baganda baffe abali ku still pictures presidential team ey'abaphotographer twebaza nnyo nnyini ddala olw'omulimu ogwo bakameramani mwenna abastruggle twebaza nnyo nnyini ddala ate nammwe baganda baffe abakola omulimu gwa blogging oguli mu mateeka ogutavuma ogutatyoboola ogutakakanya tubasaamu nnyo ekitiibwa ba online media journalists mwena platform zonna tuzisaamu nnyo ekitiibwa era tubeebaliza ddala olw'omulimu ogwo omunene gwe mukolera eggwanga nnyo nnyini ddala atirisi buli kategore ngituuseeko mwebale nnyo okutambulira awamu tujasigala nga twebaza ba edita baffe abalungi aba mainstream media houses okwetoloola eggwanga lyonna twebaza mwebale nnyo abali e Kampala nga mufolowinga embeera yonna twagalako omuhanda w'abantu ba Kabale bali akucendekereza president abona ashobora Kabale president w'ihanga abantu bali akumuterera kajambo president w'ihanga Bobi Wine muwogo president w'ihanga president abantu baronsere yes this is camera commanded from front commanded by Suwize Jonah and behind the camera is commanded by Buganda Rad Bugenyi, our main producer, none other than Karima Richard Sebo bari nyo kubanti bulungi akayima mukawulidde omulimu gukume wansi mukuma omuliro president yali emayuge yali jinja n'abagamba abasinga bamanyi okulinda campaign bamanyi okulinda campaign baja mukuma omuliro gusigale nga gwaka agenda okutuuka n'ensonga zonna ziteredde agenda okutuuka n'ekintu mwakikozedde mukuma omuliro wansi ne waggulu muhembe omorro abantu ba Kabale baguhemba abantu ba Fotopoto baguhembere abantu bambara baguhembere abantu ba Kasese baguhembere turontuisho mu Busoga abantu bamayige mu guhembe abantu ba Soto mu guhembe abantu ba Mpije mu guhembe abantu ba Kampala mu guhembe abantu ba Wakiso mu guhembe. So we want to say hey to you people Uganda wange agamba ati Hill Morgans webale nnyo awo side zao emutundwe webale nnyo kwati buli kimu side zao ekitebi webale nnyo oye main producer for Wakayimba Cafe Mbomoro Uganda yange Pimpa Promotions webale nnyo nyini ddala olw'omulimu ogwo jasigala nga tukwereza nezo gye tusobola ffe tetufaayo oba tukoze tutya so long as message etuuka mu bantu ensonga enkulu yakukuma muliro gusigale mu bantu. Oh mama Bobi Wine inamani kayimba kapya kafulumye leero abantu be Kabale Kigezi Kisolo be bakafulumiza ne bakatonera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti bo ke bagenda okutandika okuyimba waabwe era nga ke kakola campaign za Kyagulanyi n'okulaba nti bannayuganda ate bagenda entebe mu ntebe okweddiza obuwanguzi bwawe mu 7 bwe yababbako akayimba bakayimba kanyuma no bulungi nti oh mama nyabo Bobi Wine inamani bwe katambula kitegeeza nti sanyu lingi sanyu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president w'eggwanga Uganda yalondebwa ayina amaanyi
abamwagala bangi era bannayuganda bamufiirako baagala nkyukakyuka kulaba nga Uganda nayo nsi eyeyagaza, Uganda nayo buli omu agifunamu birungi byereere so si gifunamu nnaku lubeerera. Uganda nga tiri mu kibbattaka, Uganda tiri mu kitulugunya abantu, Uganda etali mu buli wanguzi, Uganda kubanga abasawo bafiibwako n'amasomero g'essomero gafiibwako, eyo Uganda bannayuganda gye baagala. Naye Uganda eriwo ensangi zino eya mwami Yoweri Kaguta Museveni mufunnyo bwe ffufululufu anti eri mu kubonyaabonya ate abaana balina okubeera mu obulungi nga n'abasirikale bennyini abakwata mundu n'abasasula omusaala mutono nnyo kake ate nagwo ne gulwawo okujja ne babeera nga bali mu mabanja lubeerera ate gende weewole ate gende osasule ate gende weewole ate gende osasule nga bye balimu enkyaggulo ne babulwako emirembe gyabwe bo nga ate bannayuganda era n'abasirikale. Kati nno na buli muntu gyali bw'atyo bw'ali era kati abantu embeera gye bayitamu kisanyusa wadde n'omulundi n'ogumu wadde nga mwami Yoweri Kaguta Museveni alabanga ebintu ebyatereera naye munnange bannayuganda bo bagamba tebinaakutereera bakyalina okulwana olutalo sematalo. Mwami Museveni nno ye ku mirembe gye bantu teyabafunako wadde ne inchi emu bweti era kyovalaba nga yadduka ewaabwe gyagamba gyazaalibwa n'ajja eruweero ewali abantu abangi bannankyukakyuka bagala okulaba Uganda ng'ekyuse gye baali babeera era ne babba bubbi ne bakuba amasasi mu siringye ne babba buli kimu. Kati nno okubanga Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine eno likodi agimenya agitaddewo akoze ekyafaayo mwami Museveni ebigambo bimukalidde ku matama. Mwami Museveni kyagenda okuzzaawo tannaba kukitegeera kuba agezaako okwentaputinga okukyokoza Kyagulanyi bakole fujja abantu bakuba amayinja afune watandikira nti bakubye amayinja ne tuzzaawo ne tweprotect twale tuli mu kwewonya naye ekyo ekintu bannayuganda bakyakiganye. Tewali muntu n'omu yakasuse ku jjinja wadde emuggo wadde enkonyogo ate ng'olaba baddu ba kyalo naye balina sensi nnungi etegeera era emanya nti kati ono mwami Museveni ayagala kulabisa Bobi Wine ayagala kusuula Bobi Wine tujja kukkiriza tufeera tulabise Museveni. Bw'atyo Yoweri Kaguta Museveni n'aba nga asibiddwa emigulu emikono olw'okuba nti ate bannayuganda kati basazeewo kye beetaaga baagala kulaba ku bukulembeze. Awo embaga weegenda okunywera osuwe buli kimu nga buli kimu okiraba nga tokiraba olw'okuba amaanyi Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine gataddemu. Abasirikale baagala okuteekawo embeera mugirabye naye era batuuse ne balemererwa nga balaba ekyokukola tewali kye bagenda okukola tebakirina kati nga balina kuminga kubeera bakkakkamu naye n'obukakkamu bwabwe Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine abakubiddeyo mu bukakkamu bwabwe ne baswalirayo era kati nga tebakyalina kye batugamba kye bayinza kugamba ggwanga kye bayinza kugamba nsi mbu ate kino ate kiri anti bannayuganda bo bakkiriza era nga baasazeewo okulaba nga banunula eggwanga lyabwe ate nga bagambye ekitandikira wano e Kabale Fort Portal Mbalala eyo Kasese gikyatandikidde Kyagulanyi era n'abaayo bagamba wekigenda okutandikira okulaba gavumenti ya Museveni ejjibwa mu ntebe ate bannayuganda baddemu okweyagala bannayuganda baddemu okuba obulungi bannayuganda baddemu okuba basanyufu mu ggwanga lyabwe mu nsi yaabwe nga buli kyebeetaaga bakifuna ekintu ekyomulembe ekintu ekirungi ennyo ekizaamu amaanyi eri buli muntu eri buli omu nti ate kati Kyagulanyi afuuse sitayiro ndalamu. Awo omusango nagambye dda Kyagulanyi gweyawa mu kkooti y'ensi yonna ogwetedde mwami Museveni okusizinga faya okulaba nga wamma ne bwanaakuba ebikonde ne Bobi Wine tajja kumusobola ne bwanaamusindika aba SFC n'omukola emirundi 10 tajja kumusobola n'olwekyo ebikolobero mwami Museveni byayinza okukola ku bannayuganda biyinza okuba nga biweddeyo nga naye kennyini akyasobola okwejjambula mu kimu nekitonooneka mwami Museveni ne bimusobako anti kkooti y'ensi yonna yalagidde obujulizi bwetaagisibwa ne Kyagulanyi n'agamba bannayuganda buli alina essimu buli alina kamera ye agikozese kkooti y'ensi yonna yeetaaga bujulizi era gwe mulamwa gwa eno Kyagulanyi agamba mwami Museveni waakolera ensobi yonna bweti a slight small mistake olwawole okuwulira enneto nga bivugira wano nga baagala Yoweri Kaguta Museveni agende abitebye ebyokutulugunya eddembe ly'abannayuganda. Ebintu bino si byangu naye ng'olutalo lunene okulaba nga tutereeza
Uganda yaffe okulanga tutereza ensi yaffe ali naye ebeera ensi nga yeesimbisa ebeera ensi nga yeeyagaza buli muntu gy'anaayagaliramu buli muntu gy'anaawulirirangamu emirembe era nga buli muntu alina opportunities ezitalina alina buli omu asobola okukola kyasobola okukola kyayagala okukola mu ngeri ky'oba akikoze atya n'akifunamu kekkunja era ne yeeyagala era nga buli omu Munnayuganda gy'ali asobola okuba omusanyufu buli lukedde buli luzibe buli lukedde olw'okuba alina President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akulembeddemu olutabaalo luno okulanga gavumenti ya Mwai Museveni egw'ennume y'ekigo ate nayo sigale nga tugyogerako bwogezi naye sigale mu byafaayo naye sigale nga enyumizibwako nti nayo yaliwo ate ne bigoota ne bicyankalana naye nga embeera bw'ekyo bw'eri. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alaze amaanyi abaana b'e Mbalala abaana b'e Fort Portal abaana b'e Kasese mwate kale mutuwoze ebbanja ddene naye nga mukimanyi anytime from now bannayuganda omukwano gumulaze Kyagulanyi namumujja ba mugufunamu era nammwe mugweyagaliremu. Ekigambo si kyangu ekigambo kisitozitowamu naye bwe muba nga muli determined bannayuganda mwenna gye muli mugenda kuyambako okulaba nga Uganda efuna obukulembeze obujja Uganda efuna obukulembeze obupya ekirina okukolebwa mukitegedde abantu abangi poliisi ebatya abatono tebatya n'okuba abantu babadde bangi eno ena mu Bobi Wine gyayise poliisi esobeddwa ekyokukola nga talina kyakukola okuggyako okukwata obukwasi ku mutwe nga balaba ebigambo biganye. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine afuuse ensonga mu ggwanga Uganda. Simanyi kino nze naye omukwano abaana b'e Kabale abaana b'Ekisolo bantu mwebale kwagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mwebale kumuwa mukwano mwebale kumwagala nnyo bwe biti ate nga mwagadde ebisuseewo mwagadde ebisingawo mwagadde n'omutima gumu mwagadde n'obulamu bwammwe bwonna mwebale nnyo mwebalire ddala. President akyaluliko akyalubembekeza mpola mpola ate paka nga ebintu biteredde paka nga Uganda eteredde anti ye yatugambe nti kino kiggwera ntebe mu ntebe era Mwai Museveni afune agule greens afune byasibamu kubanga ye Kyagulanyi agamba nti kati embeera nga bwetuuse akyaba nti ekintu kyaba too much buli muntu alowooza akkiriza ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kale nno twebaza nnyo mwenna abaliko mwenna abaddeko na mwenna abakyaliko olugendo lwetuliko ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wano mu ggwanga Uganda ng'atalaga country-wide tour eya national platform. So far so good naye ate afunyeyo ne ka bouncing baby Kyagulanyi ayina maani Kyagulanyi ayina maani baana b'e Kasese biba byogedde. Kale mbaagala nnyo tugenda kuba tuddamu ate n'ebirala bingi nkyaleeta anti omukulembeze olwaliro yalumyusizza bingi byakoze activities nyingi zetumba tufuna wano nsaba mwenna abadde kuba kumalenga kulaba mwalenga kutugoberera nange nsimanyi bwe naye mukola nsaba nno Mukama Katonda anyambeko tutambule bulungi mu nsonga zino Kyagulanyi amalirize bulungi naffe tumalirize kibuga kitambula bulungi. I'm tired and I'm going to rest. I'm switching off very soon. Muzikirize baganda bange mbebaze. Thank you so much. The president is waving to the people of Kabale. The president is leaving Kabale in peace. The president is saying bye-bye to Kabale people. The kanki
mwebale mnonga abantu ba Kabale mwayereka mani mwayereka mani lizoba mwayereka mani gemondi ro mushija arya Kagari wamureba ro mushija wa Kagari wamureba ubu muzeyi wa Kagari abashija umushija wa Kabale shija wabareba abachiga wamureba mukiga aina amashemerwa menshi ahabo kureba president amashemerwa menshi go kureba president mutwikirize tubasibura abanyakabare mbwenu mutwikirize abanyakabare mutwikirize bueno bye twabasibura mukeze tubasibura president wihanga yabasibura president wihanga cyagura ino batsentamu arona asibura abantu ba Kabale yes abantu ba Kabale president wihanga anda kubasibura yabasibura mwena arona abatera ka jambo so I'm signing out is on commanded by Mugenyi Buganda Ronald wali kuntabiro wenyini yagara kwebaza nchidamu abantu betambula nawo mu rugendo no rwo kuyimirizaho team eno eyageto kale byebyo president amaze okugivuga kati katuzivuge ate paka ku kitundu ekinaddako ku kifo ekinaddako ekinaddirira gyagenda okugenda wiiki ejja ku Mande ate olwomugenda kuzuulira abaana beeruweero namwe mutulinde ate twagala mu mukube ejjooka challenge twagala nnene kuba eno Western Uganda yebalazeeko nti yakyagulanyo yamyuka dda tewakyali kulanga kulala mwenna abaliko mwebali ddala kubaako mwebali tugobereranga mwebali n'okulindanga amawulire ntugayita ne mugalaba Mukama Katonda nsaba bankuumire era mukolenga bwe muti bulijjo nange nja kukolanga bwe nti nga ngaleeta nga bawa tusobole okutambulira wamu nga bannansi ba Uganda era bannankyukakyuka mweraba